kintu kyoyize mu Balamu manya oli musiru. Balamu ayambala essaati emu twakola kosi yemu Bicomex tana of marketing humbleness Jesus Christ ku bintu bya church okwewombe beba abantu abasotuka ku bukulembeze oyo Balamu asotuka ku bukulembeze nga temumanyi because atuva kumukumunga katogo atuva mpola nga katogo mwe mwine entu embeeramu ne mulowooza by'amaanyi simanyi kyusa masaati kyusa ye mugezi nnyo biggest property gundi wano mu Uganda ye Balamu baminisita basinga ssente abavunnamira omuntu bw'atyo be Museveni be yatuleyininga be nabagambye jjo bw'olinnya osobola olinnya ku General David Muhoozi n'ogenda nga talina kyakkoze nga ye komanda. Look at Mbadi birungi abantu bonna Museveni bagenze yeesigisa ebifo kati ebiri sensible oba ebiri ebinayi sensitivity batunuulire kasigazi mu poliisi genda olabe birungi ku CMI genda olabe David Muhoozi omulinnyako n'ogenda why tageti ye eri wala si yakusuubiza bantu simanyi ngenda kufuula first lady simanyi ngenda mujja state nedda kati Balamu oyo gwe mulaba asobola n'okutuuka n'akyusa gavumenti nga temutegedde why Balamu yejjako byonna n'ategeera population mwe tulivinga ya 45 million people nga almost 40 bali uneducated. What do? Lower yourself down.